ekigwaro gikyalero njagala kigende eri bannayuganda mwenna abawangalira mu kitundu kibayita ekya Buganda nga saawuddemu ggwanga lyonna kubanga Buganda kyekifo osanga abantu abamawanga ag'enjawulo bakuŋŋaanidde okunoonya ekigulira amagala eddiba sina kindi okusiisirawo okuteekawo ebisu byabwe ne bizinesi zabo kubanga bakakalaza emirimu okufuna ensimbi n'okufuna obulamu. So mwenna njagala mufune message eno naye okusingira ddala bannabyabufuzi mwenna abali ku ludda oluvuganya olutuufu olwa National Unity Platform eno message njagala egende gye muli, njagala mumpulirize bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga tugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya, olugero we lulinyo lutegeeza ki okuluvunula mu lutegero bungi nti ebiseera ebisinga abantu babeera abangi balema okufuna ekyokusalawo n'okukola ekintu kye bandibadde bakoze olw'ensonga nti bangi nnyo okusalawo kuba kuzibu nnyo nti buli muntu aleeta ebirowoozo bye kituyita ideas, buli muntu aleeta entegeera ye, buli muntu aleeta ebigambo byo tugenda okukomekeza olunaku gye lukomekereza nga tetulinawo okusalawo kwe tukoze. Kyovulaga nti amamesa amangi tegeesimira binnya. Kino kituukirira kitya mu bigambo byenjogera? Kituukirira nti nzize lunye nga ntuula ku mutimbagano guno ogw'obwenyi bw'ekitabo, omanyi mugatamanyi Facebook mu Luganda bwe bwenyi bw'ekitabo. Nzize nga ntuula ku Facebook kuno ku bwenyi bw'ekitabo bannaye nga mbalaajanira mbagamba nti baana bange baganda bange bakojja nga basengayo mbabuulira ne mutegeere ne munnange ne mwesulayo bwannagamba ng'abakasibira embaale. Naye essaawa zino ogenda n'owulira ebigambo bitambula ku internet ng'abantu bakuba enduulu balaajana kino kibadde bwe kino nabagamba nti Museveni ekintu tayagalira ku muntu gwe bayita munnayuganda naye atabeerangako munnayuganda omulala n'abeera munnayuganda omuganda tamwagalangako noba tuli muganda naye nga wazimba mu Buganda okulira mu Buganda oyogera Oluganda aba takyakwagala aba yakukyawa. Kino nze nkibagamba naye nga kimukiwulira. Essaawa zino ngeze okuva jjo nga mpulira obutambi bwa kansa abewakiiso simanyi abaawa abagenda okutendekebwa sima bayise mu concert. Njala kubabuuza ekibuuzo kimu bannange njala tubeera bamazima. Najja nembagamba nti omuntu omulonde gwe twalonda mu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda n'ensi yonna ekimanyi. Bano bannayuganda bannabyabufuzi bali mu kwebuzaabuza nga bafuka banaaba ago tegaba mawulire kuba tubamanyi bo bannakigwanyizi ndi tebaagala mazima. Nembagamba nti Museveni akimanyi nti bamuwangula flat kyalina okuzisako okutiisatiisa okutemula n'okuwamba. Nembagamba n'ekirala ensimbi nnyingi eziteekeddwawo okutandika okubabuzaabuza n'okubazza ku sayidi y'omumpembe Yoseti bahabalo tabasala mutamu wakalekezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe abaze ku sayidi ye oba abasirise omutandika okwogera ennimi ezitategerekeka. Kati njala kubuuza omukulembeze yenna ku audio bwenzize mpulira nti baba biyise mugende musome emisomo njala kubuuza Sitaani yali ayise ddi omwana wa Katonda amutwala amusomese ebikolwa by'obutemu. Nkiddamu Sitaani yali atutte ddi omwana wa Katonda n'amutwala amusomese ebikolwa by'obutemu. Kubanga Museveni Sitaani mutabani w'omuhozi Sitaani kati mmwe ne Salimu Salekwali ye muto wa Sitaani otandika otya ogamba simanyi enaali mbaatuyise tugende tusome emisomo. Musoma misomo ki? One, muli basajja bakulu bakazi bakulu mwasoma ebitabo ne mukolifayinga abantu babalonda. Mwagala kuŋŋamba nti ababalonda baali basiru nnyo obutasooka basomesa era bano ababatwala mugenda kusoma ki? Mwali mugenda kusoma ki? Kati essaawa zino mpulira bu audio butambula banne tuli eno galu simanyi tuli ku heritage baatuwamba bakansala bagenda okusoma babasazeko enviiri bino ebintu nzizembe byagamba nga ninga afuire omulire endiga omulere ngamba gamba basajja muleko tembamanyi bano basajja si bannayuganda tebaagala nko Uganda era tebaagala nko bannayuganda babadde banoonyanga babakwata buli lunaku babanyige nga tebamanyi bagenda bajja. Kati njagala mbawa amawulire amakyamu gaagana. Ekisookera ddala omukulembeze yenna bw'abanga obuyinza awamba buwambe okuva mu 1996 nga nakati obuyinza azza awamba buwambe tomusuubiramu kirungi kyagenda kukuleetera okujjako gwe okujjawo era akole ekkuba erimutwala gy'alina okulaga. Essaawa zino babayita mu misomo naye nga temumanyi kye babayitire. Ne mpulira abaana bawala nga bakinambuka mbonze kati ngenda mu musomo kubanga nfune ssente. Temujja tubulira nga ssente gye ziri eri zifuna zajjajjaawo. Nakugamba Museveni tasobola kukuwa ssente nga tanakyakwetaaza. Museveni alinga Sitaani akozesa ensobi n'amala n'akwegaana. Kati essaawa zino mpulira mu vidiyo butambula banaye mutuyambe abaana babawamba bali ku heritage babawambirayo please. Guluma yaguzza nkiddamu guluma yaguzza sikyalina kintu kyonna kye bayita kisa ku muntu yenna eyeefudde nampulira ng'ebintu byetwogera mulowooza tusaaga. Kyagulanyi asobola okulyasereza Museveni, abantu abalala basobola okulyasereza Museveni, naffe tuba tusobola ozirya
ne tumanyi tumanyi ebiva mu kintu ky'okulya sereza omumpembe oyo eggwanga lyo litunze oba wetunze obwongo n'obwakabaka obutunze kati kiki ekivudde mu kino mubadde babatwala mu training bagenza basomesa kimutasomangako Museveni yabadde abasomesa okulisa famire zammwe okwebeezaawo oba okuyingira mu bufuzi kati essaawa zino babawamba mubadde muli ku training babaliisa emmere temumanyi emmere gyeva njagala kibagamba mulidde emmere okuva mwagendayo babaliisa butwa bw'onooba oganya ebiragiro byabwe sitiri togenda kuveera bwerere ogenda kuva nga amaze okuwa obutwa ogenda tandika kusiwuka ng'enkoko ensesere era ebbanga lijja kuyita mpawe kaaga ng'otandika kulya simanyi nakkansa w'omubibumba simanyi nakkansa w'obutaago simanyi nakkansa w'omukifuba enviri zitandika okuvaako amatu gakutwakaale amaaso wenna obeera ng'olinganga ekizibu mu ggwanga naye ng'ekikuleetedde omululu gubasusse temwagala kuwuliriza kubanga olaba gundi alina akamotoka olaba gundi azimbye akayumba yes time basiye eyo batenatuuka kubeera yo mugumiikirizeeko bajjajjaffe abateekawo ensero singa baali bakolanga mmwe singa ensi teriiwo mwetunze mulinga amayanzi ejjanzi bw'oba olikwata bwe liba likulemedde lwaki likulekera ekisambi oba likulekera ekiwawaatiro oba ekiki likulekera ekiwawaatiro oba likuleetera ki likuleetera ejjembe lyawo ne ligenda kati nammwe mwefudde nti buli kimu mwagala kirekaawo temwagala kubaako bambi mutuuleko wansi muzannya nabayeekera tembamanyi bagenda batta emmere gye mwali kufutukole mwagenda erimu obutwa babugabira mu kkomera kati ate mwabeetutwe nga mwagala ssente kitegeeza Museveni yabazanyira ku bwongo akimanyi mwagala ssente mulujja nga mutambula n'emitwe gyabwe giti tugenze kukima ssente tugenze mu musomo jjajjawo yazala kitaawo n'ekitaawo kuzala yamala genda mu musomo okugaggawala oba okubeera ne byayina ensi mugitunze essaawa zino mukaba sirina kisa ini fakiti ne munalwalira kansa kumujjeyo oba batteyo then munategera olunaku luddako nti ensi gye muli musi yammwe mulina gino ali enfuke yammwe ensi bagiwamba nkiddamu ekisolo ekisinga okubeera n'omululu bakiyita mbizi nammwe bannayuganda bakulembeze mwafuuka mbizi munasonyiwa okugera ekigambo kino temusobola kutuuzaako bimwaja mu wansi kugamba nti katuzire tuzire ebintu bino tulwanire bannayuganda buli omu yefaako yekka sitanfuna akakadde ne kateekawo kiba kitegeeza nze maze obwakabaka mwabuvaako ensi yemwe mugivuddeko kubanga mugenda kuna mitwalo 10 daily allowance for what use kati kababawo obutwa kabawambireyo muffe omufa muffe ensi tunaazaala abalala as simple as that so mbategeeza ekiri atabaala kyekiri asigadde waka mutuuzireeko engalabiza mu wansi eno gavumenti yabayeekera sina gavumenti bano bayeekera atalina kyakwagaza kubanga ayagala kuyisawo kike alyoka agende kati bannange lero mbavuddemu bw'owanga oli kansala nga wagenda n'ogenda olota mu musomo mukama akusaasirira ku receiving na mirembe situ kyayagala kubeera n'abantu batasobola kugumiikirizaako baganda abo bali makomera babasiba abala baafa mumugenda kukima ssente musimanyi tugenze kati mubattireyo obwoto muffe tunafuna abalaba naddawo nakibagamba wasanya kaloli kyali Peter Mayiga n'ayita bambe ba parliament bonna n'abasiruwaza tekyali muntu asobola kwogera n'ayita bakansala mwenna n'abantu ati wakyali muntu asobola kwogera ku nsonga za Buganda okwogera ki period teri akyogera kati ekigwaro kikiwedde ngina tandika video mu butongole era video etandise era ntandika ne video ngambagamba nti olunaku ku Lwokubiri w'ekyejja ntegeeze eggwanga lyonna ne bannayuganda mwenna abalina baganda bammwe abali makomera nga bali ku misango egyabagulibwako mu mpembe y'esero tabasira mutano wa Kalekezi mu kkooti y'amagye emakindye nti ku Lwokubiri olwa wiiki ejja etandika olunaku lw'enkya ntegeezeddwako nti baganda baffe bagenda kuba baleetebwa mu kkooti emakindye okuba nti either beeyimirirwa so njala kutegeeza bakulembeze ba National Unity Platform mwenna bakansala abema parliament ne bannabyabufuzi mwenna abasobola okugenda okwemirira abantu bano wepo abaluganda bakola b'emikwano mubukeze enkokola ku Lwokubiri n'ebisanyizo byonna ebisobola beeyimirira oba mubukeze enkokola musobola okubabeererawo nga mubaleetedde ku bintu emu by'okukozesa n'ebyokulya basobola okuba nga bali comfortable gye bali mpaka nga ensalawo ya kkooti etuuse obanga bannamateeka bakoze ekisoboka baganda baffe bano bata so buli muntu Uganda alina amayito olina muganda wo mwannyoko muganda wo senga kojja nga yasiibwa ku lw'obufuzi ku Lwokubiri bajja kuleetebwa mu court martial emakindye so bategezezzaako mukere ku makya bagenda kubaleetebwa ku Lwokubiri ku ssaawa muzima y'obulungi nzibera ssaawa 3 ku ssaawa 4 bagenda kuba baleetebwa bonna ku court martial emakindye kati nsimbudde bwet eno message njagala egende eri olukiiko lwa Buganda eri bajjajjaffe eri abamasaza eri abalangira n'abambejja basava ne bannaava wasanya Charles Peter Mayiga Kaloli nkwetega ku video eno
Neetaaga abakiise ba parliament abakiikira ekitundu kya Buganda. Neetaaga bannabyabufuzi n'abantu abakulu abaludde mu Uganda abamanyi ensonga zino. Tugamba oba tuteesa tuti oba twogera bwe tuti nti ebyafaayo biddiringana. Mu lufuutifuti kye bagamba nti history repeats itself. Okujjako nga tewasoma history oba nga tomumanyiiko. Ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino, ebikolwa bino byaliwoko, era abantu baasitukiramu ne balwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya, okuwamba, okutta bannayuganda abatalina musango. Yoseeri tibahabulwa tabasirwa mutabani wa Kalekyezi nsi yaleeta nsanga bisiba muzeyizedde. Mutabani wo Muhoozi Kanyiro Pama Muhoozi Laaga. Mukyala wo Janet Kemba bazima Amasasi ni mother of death. Ne mutowo eyita Salimu Sarakanda naho. N'ekika kyammwe kyonna ensi ebeegesa amaaso. Mu ngeri yonna esoboka. Kubanga okuva lwe mwajja mu Uganda mukoze ebikolobero by'okutta bannayuganda naye nga mwali mwafuna media nga tewali muntu asobola kwogera bintu bino. Abantu abali basobola okwogerera ensonga zino mu ggwanga bonna basinga obungi mwabatta tewakyalina omu asobola kwogera musirise kubanga mukola ebintu byammwe. Ekisooka mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda balina eddembe lyogera. Ekyokubiri okutta si ye solution. Mutunuulire nnyo ensigo gye musiga eri eggwanga ly'Abaganda. Abaganda abonyeebonye nnyo okuva Uganda lwafuna independence. Abaganda babonyeebonye. Buli mulembe ogujjawo gucunya, gutta, gusiba, gutulugunya Abaganda. Naye era Abaganda babaddengawo ne basirika mpaka olwaleero. Naguno omulembe gw'Abanyarwanda bajja mu Uganda okugisaanyaawo. Era kyekintu kimu kye bakoze. Naye ekisinga okukwasa ensonyi lwe lukiiko lwa Buganda olubeeramu abakiise abawera 300 nga teruvangayo wadde ne open statement oba obubaka obuwandiike okuvumirira ebikolwa ebyokuwamba abaana mu Buganda ab'obulenzi n'ab'obuwala ne basibira mu makomera mwennyini mu nsi ey'obwajjajjaabwe nga tewali wadde na kimu kyogeddwako. Era nvumirira ekikolwa ky'abajjajjaffe ab'ebika abagawumbidde abatasobola kuvaayo kwogera ku statement yonna ekwata ku bazzukulu abatulugunyizibwa mu Buganda abavundira mu makomera olw'okuba nti omumpembe wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga yabakinako tebasobola kwogera. Nvumirira abasajja ba Kabaka ab'amasaza mwenna abasobodde okusirika ne mutafaayo kula kigenda maaso mu ggwanga. Abaana bafa, babatta, babasibye, teryayogera. Nvumirira n'esokuvumira yenna eri abakiise ba parliament abasangibwa mu ttundutundu lya Buganda. Mwenna muwera n'ekinaana. Naye mbalayirira batono nnyo ng'omuntu emba parliament akiikirira Nakaseke Honorable Tamaguzi. Ne omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abatinitini be bavuddeyo okutandika okuvumira ebikolwa by'okutulugunya n'okukinya bannayuganda. Abasigadde mugawumbidde mu temusirise muli comfortable. Reason being obensonga lwaki mukikoze ekintu ekyo. Abasinga mulina akatengo, abala mwali ensimbi, abala mutya okuba nti mutulugunyizibwa songa n'abatulugunyizibwa baliwo okulwammwe. Wasanya kiyasooka okukola kwe kuddira abasajja abalondebwa mu bambi ba parliament mu Buganda bonna n'abakwanga omusimbi ne basirika. Ne bw'ojja ku radio gye bayita ey'obujjajja CBS FM towulirako program eyogera ku kutulugunya bantu teriyo. Genda ku BBS Telefayina eya Kiyimba toliwulirako program yonna yakutulugunya bantu togiwulirako. Naye ng'ebikolwa bino bye biviiramu bannansi okwekyawa ne bagenda bakwata emigeremera wala okwejjako gavumenti oba okwejjako abasajja bamusibira mu bbwa. Bw'atyo mu 1980 omumpembe Yosef Tabasami Mutono wa Kalekyezi yakwata emigemerera ng'agenda kulwanyisa obubbi bw'obululu n'okutulugunya n'okutta bannayuganda. Era yakyogera lunye nti Obote yali atta nnyo abantu kyekimu ku kyamuwaliriza ogenda mu nsiko. Video njirina wano njagala gibazannyire mujiwulira bulungi nnyo. Is killing everybody, the peasants, the working class, young children. So on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. Kanji baddire muye kenyini mbigambo bye. But Obote is killing everybody, the peasants, the working class. Sorry. Young children. So on the side of human rights,
the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. But Obote is killing everybody, the peasants, the working class, young children. So on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. Omwami oyo yali atudde mu kubumu ku Busaka bwe yatandikiramu okulwana entalo n'agamba nti omugenzi Idi Amin Dada ye kennyini ne mukama we eyali Obote mu biseera ebyo baali bayitiridde okutta abantu abasembayo wansi bannabyabufuzi ne bannaddiini n'okutawanya eddembe ly'abantu erya bulijjo kye tuyita human rights. Essaawa zino jjukira yakolanga ebikolobero ebyo by'okutawanya gavumenti ezivuddeko. Essaawa zino ye muntu ali mu kutta, okutulugunya n'okutta abaana ne bannayuganda bonna abali mu Buganda okwagala obbamalawo. Eno video njagiza nyanga buli nakolanga video ensori oketegeere ebikola by'abantu bano. Abantu babasura barese mirambo bakisura busuzi abo babana b'abantu ezo simbwa babajja mu makomera agali mu Buganda abaana baganda bazika mu bifo bitali byewaabwe. bagirese ku motoka rengere kiriyembarara babaziika mbala ewatali ku bijja by'abajjajjaabwe. Banyayuganda mutuyambe, Banyayuganda mutudukire, Banyayuganda. Banyayuganda babatwara, babata, abana b'abantu babatara, babasadaka, babatemura. Ababasajja barese mirambo mingi. Rengera kirimbarara bagireta mu Bugande, bagireta marara bagizika, bagije mu Bugande bagireta marara barigizika. Video kano mukatambutse awe nkomye kati gwe member parliament omukulu w'ekika omulangira n'omumbejja sava ne nava olukiiko lwa Buganda eyeyita Katikkiro wa Buganda abasajja b'amasaza ne bajjajja pabika musirise abazzukulu ba Buganda abatabamala olw'okuba nti omusajja afutubedde ku bwa Katikkiro yasasulwa ensimbi okukola omulimu gwegumu ogw'okusirisa buli muntu agenda okwogera ku nsonga Museveni zaakola kubanga ye kimunyumira. Bino ebintu bye twogerako tebiri mu nsi ndala biri mu Uganda abaana batta bannayuganda nga tetwawuddemu ddiri w'amawanga buli omu n'asirika. We twogerera essaawa zino tugamba nti abaana bangi ate abatasobodde kulabwa nga basirika mu asidi ne basirika ne bavaawo. Abantu banoonya abaana baabwe tebavaawo. Kino ekyokulinnya eddembe ly'obuntu kikomye wano tugenze ne mu Bulaaya. Kampuni baziteekawo mu Buganda okutwala abaana mu bagenze kukola ku byeyo naye abaana b'abantu abafiireyo nabo bangi era abatulugunyizibwa bangi. Era nayo teri yali avuddeyo kyogera kubanga bakikola nga kigenda kukolebwa akagendere ng'omukadde akogga okukendeeza ennamba y'Abaganda ne kukendeeza n'abantu mu Buganda kubanga bakola ekyo kimu. So nno ngenda kutegeeza olukiiko lwa Buganda bwe mutavaayo kuvumirira kigambo kye bayita kutulugunya bannayuganda n'abaana Baganda mu Buganda. Kitegeeza namwe mwegasse ku Museveni musaanyewo Buganda musaanyewo abaana ba Buganda. Basajja ba Kabaka ab'amasaza bwe mutavaayo kuvumirira bikolwa bino bigenda mu maaso bya kutulugunya mu ggwanga. Ekiri atabala kye kisiya yasigadde waka. Bajjajjaffe ababika bwe mutavaayo kuvumirira kikolwa kino eky'okutulugunya n'okutta abaana ba Uganda kitegeeza mwegasse ku Museveni. Mukulu Iwassanya Kaloli Mr. Alaje sigenda kusaba nkulagira kubanga eno constitutional right yangu okwogera n'abantu bonna bekikwatako. Oteekeddwa okuvaayo osonge olugalo mukama Yosef Tabasoni mutano wa Karekezi akomye ebikolwa eby'okutulugunya n'okutta abaana ba Buganda. Nchiddamu Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga eyita Katikkiro wa Buganda. Mass graves zibattiramu abaana ziri mu Buganda. Amakomera nakugamba ebitundu 9 ku buli 10 abaana balikomera Baganda. Abaana basubye obufuzi bali Baganda n'abatali Baganda basibwa. Olyawo kanudde maaso weebuzabuza ng'afukaana bakuli egenda kutandika kutunda ttaka lya Buganda ddimalawo. Kati ssebo tugenda kulangirirako olutalo nti gwe muwegasse ku kusanya Buganda n'abaana ba Buganda katovaayo kuwadde okukondemya ebikola by'okutta abannayuganda. Kubanga wamanya nti abantu bonna abalina okukola ensonga zino n'okwogerera Buganda n'okulwanira Buganda wabajjawo ntandise.
Mujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko babega ng'Obuganda bukyalina omuzinzi ku bakatikkiro bali abasooka ngono tannajja omumpembe wa Ssanya Carol Charles Peter Mayiga. Twalina obwakabaka nga bugumu, tulina amatabi g'ebitongole ebyokwerinda n'ebinoonyereza ku bwakabaka bwa Buganda. Muno omwali n'ebitongole abantu bali betandikidde boka ennyini nga Ssekinnoomu okuba nti balondola entambula ya kabaka n'ebintu by'abaakola mu Buganda. Ebikola bino byonna n'ebitongole bino Ssanya Carol Charles Peter Mayiga yabijjawo. Nga na mu kino yasooka ku jjo byakwerinda. Walingawo abavubuka enkwatangabo erembula kalevu. Abasinziranga ewa Kiseka n'ebitundu ebirala byonna ebya Buganda oba Kampala wa Kisobokono. Abajjanga Ssaabasajja Kabaka omujja mu kisuuke gy'aba yasiisidde okumutuusa ku mukolo gwonna wagenda okubeera. Avuka no babayitanga babbanga wa. Bano tebaasasulwanga mafuta, tebaagulwanga dde olugoye, wadde ogulwa bendeweera, wadde okuweebwa ensimbi yonna okukola omukolo gw'okukuma Ssaabasajja Kabaka n'omuwerekera. Kwali nga kwagala okw'eggwanga lyabwe. Nga kyongera security, kyongera omuzinzi, kyongera n'okulaga abantu tekabaka ayagala nnyo. Ekyavaamu Wassanya bamugamba nti avubuka bave ku konvoyi ya kabaka baviireko dda kubanga bajja tulemesa okukola bitwagala. Wassanya yasalawo n'asaanyawo ekibiina kya bbangawo bonna abaana ne basaasaana. Ssaabasajja Kabaka takyalina bukungu bw'atambulyako mu kkowe era kintu kyangu nnyo omutuukako olw'ensonga nti avubuka bano batambuliranga ku mmotoka, ku pikipiki, abala nga balina n'enzika bangaliko batambulya zaabwe bo nga babbangawa. Ekyo n'akisanyawo n'akijjawo. Lwali teruli busa mu Buganda twalina ekibiina ky'abavubuka enkwatangabo nga kino ky'abavubuka abasomyeko n'abatabasoma okweninga baagala nnyo Buganda kye baalitwanga enkoba za mbogo. Enkoba za mbogo zino zaavangayo ne zikolanga ne statement okusinziira ku bukiiko obw'enjawulo nga zitiisa n'okuteekawo embeera ku bwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka. Mayiga bwe yalaba nga tekimumalidde enkoba za mbogo ye kennyini n'agyesaanyizaawo n'atandika okulonda ye. Kano ke kabonero ka nkoba za mbogo original original eno ye logo ya nkoba za mbogo original. Kanjibagaziize bulungi mugiwulire oba mugirabe tozaawe koba. Eyo ye logo oba ke kabonero ka nkoba za mbogo original mukala bulungi nnyo keeko ka nkoba za mbogo original. Omwami olwo wamala okusanya nkoba za mbogo original n'ateekawo nkoba za mbogo eyiye era yeno kekano akabonero akankoba za mbogo eyiye gye yateekawo ekimpatiira mukale bulungi nnyo. Obubonero buno bubiri bwa njawulo, kano kalimu n'ekya kyenvu ne kaliko kalimu kkala za Buganda ndoza muziraba. Kati ono yali omukulembeze wa nkoba za mbogo original yoyo mumulaba original. Mayiga n'amuyeekera n'atuuka n'omugo oba kuwa president oba kuba omukulembeze akulira nkoba za mbogo mu Uganda yonna. Mayiga n'alonda ekibinja ekikye era nga kigenda kukola ku nsonga za Yosero Tabasala mutano wa Kalekezi mu Uganda ne mu Buganda yonna. Ono gwe yalondanga chairman wa nkoba za mbogo uyo omulaba bulungi nnyo yoyo ng'amaze okugoba oli. Era omwami ono bwe bamala okugoba oli gwe mbalaze bwe bamala okugoba ono n'akakiiko ke konna Mayiga n'alonda nkoba za mbogo eyiye ng'akozesa logo eno yennyini. Bw'amala okukozesa logo eno yennyini akakiiko ke yalondanga nkoba za mbogo nga basigadde bonna bagobye n'akwata olukiiko lw'abaana abo n'alutwala mu State House e Nakasero okusinkana Yoseri. Yasooka lutwala mu maka ge n'alula biki ebyokukola ne mission gye balina. Ne guess what mission ki gye balina? Yakutunda kibiina kya National Resistance Robbers Movement n'okutunda Yoseri Tabasala mutano wa Kalekezi mu Buganda wonna n'okubanga buli muntu ayogera ku kintu kyonna ekyenkyukakyuka bamulima empindi ku mabega atuuka kiveemu. Ekyo nno kyatuuka ekiseera ne kiba kizibu nnyo kubanga bali abaaliwo original abaali bakulembera omwami ono bagamba nedda ekimala kimala tukoyo okumanyirwa. Ono muzzukulu wa Buganda original eyasobola okuba nti yagamba nedda ekimala kimala era bali mu kulwana ntalo za Mayiga okusanyawo nkoba za mbogo ye nga bw'akola. Tugenze maaso. Bw'asanyawo nkoba za mbogo kiba kitegeeza nti abaana bonna bali bafa ku ssematendekero gonna baba tebakyalina nkwatagana wakati wa Mengo n'Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka era Sitiru Kabaka yasigala mu bbanga. Takyalina bantu bamukingiriza nga bwe tugamba Ssaabasajja Kabaka akingirizibwa abantu buli kitundu kyonna wabalaze tewakyaliwo bantu basobola kingiriza Kabaka kubanga abasajja abavubuka embavu bava bakwata engabo bonna yabagoba n'abajja Mengo n'abagobawo. Lubadde terulubusa omukulu ono ekintu kye kimu kyakoze mmika n'ateekamu ensowola ezize mu Balange n'ateekamu ensowola ezize abakulu b'amasaza n'ateekamu ensowola ezize olukiiko lw'Emmengo ebitundu 7 ku buli 10 zonna nsowole
atuuse n'okuba nti atandise n'okuteeka abalangira n'abambejja okubateeka mu famire batalina kuva kubeera kubanga balina mission ey'okutunda ettaka. Awo nno nvudde osagala kulwawo ngenze ku nsonga endala. Omukulu ono njagala mujjukiza wasanya Kalo Charles Peter Mayiga otwogerere essaawa zino oli mu kutambula genda ku bizinga bya Ssaabasajja Kabaka eby'omusajjizesize Mbuvuma otambuza enjiri ey'okugamba nti emmwanyi terimba naye ng'ekituufu okimanyi nti emabega w'ekintu kino eriyo olukwe lw'okuwavuwaza bannayuganda n'okutunda ettaka lya Buganda olugenderere. Ekisooka njala kujjukiza nti mu mwaka gwa 2017-2018 gavumenti yennyini gy'oweereza ya Mukama Yosef Tabasemu waka yava mu ndagaano ekwasaganya ensi zonna ezitunda emmwanyi ku mutendera gw'ensi yonna. Era tukimanyi nti Mukama wo Salimu Sale yayina ekitongole ekikwasaganya okutunda emmwanyi mu Uganda, yamanye emiwendo emmwanyi ezigula, yamanye eddiro bazitunda era baani abazivunaanyizibwako nga ne layisi zinaatera okutuuka okufuluma nti gundi olina okulima emmwanyi gundi togenda zirima. Kati gwe olw'okuba nti omanyi nti bannayuganda tebasobola kwogera, abasajja bakana tebasobola kwogera, kiki ekikuviirako otandika okutambuza pulogulaamu y'emmwanyi terimba ng'ate okimanyi nti emmwanyi Yoseri tibahabula ne Muganda Salimu Sale bibasigaze emmwanyi bazinako obwaki bazinako bwannanyi kituta monopole mu katale. Abantu bogamba okulima emmwanyi okyamanya ebbeeyi y'emmwanyi bwegula kubanga information erategeddeko otambuza obutwa bwa Yoseri oba okugema abantu so ng'ensi ezisinga n'ebitugu by'okugema babivaako kubanga mu Kampala baakubuuka tokyaddamu kugema bantu. Otambula ku bizinga gy'omanyi nti abantu tebakyasobola kwogera babatiisatiisa dda n'otwala obutwa bw'abantu bano bagenda bakuba embiso era abantu abasinga obungi bali mu kulwala. Wetwogerera essaawa zino nfunye information okuva mu bitundu eby'enjawulo ng'abaana bonna abagembwa ekirwadde kya poliyo abaweebwa eddagala ku kifuba taasulewo taakeesi yagenda mu maaso naye weebuuza ekigendera ki? Taasulewo taakeesi gy'emboozi eri ku bazadde abaana abaweebwa eddagala lya poliyo. Abantu bangi abagemwe ekirwadde kino ekiriwo ekya Ssennyiga 19 kimumawogwe nabo bali kutaasulewo taakeesi tebamanye enkya waali obwaddu litaliiwo kubanga lino eddagala ebaawa tetulina fasiti esobola kukuuma ddagala eddagala fu. Omwami ono akyagenda mu maaso ng'atalaga ebitundu bya Buganda nga bagamba bagende begeme olw'okuba nti mu Buganda baamubuuka mu Kampala wakati baamubuuka atambula agenda mu maaso ng'agenda akubiriza abantu okwegema. Gwe famire ne bazzukulu bo nga tebabagemangako bazzukulu bo nga tebabagemangako bazzukulu ba Museveni olwako nga babagema oba baana ba Museveni nga babagema. Anvudde osigenda ku luwaawo kiri gye muli bannayuganda okwetegeera bulungi nnyo mutegeere katugenze mu maaso. Waliwo enteekateeka entegeka obulungi mwagiwulirako gye bayita smart city kibagala okukola ne mujjukire ekibuga Kampala kiri mu Buganda era ng'ettaka ebitundu 65 ku buli 100 eri ekibuga Kampala lyonna lya Mengo lya Buganda nga ne liizi zonna ezazzibwa obujja ezaali zirina okuddizibwa Mengo zonna owasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne baffere bannaabwe baziza obujja nga Buganda teyafunako wadde ennusu neegi era ettaka gavumenti neriddiza n'ebizimbe byako ebisinga obungi nga n'obusuulu tebabawa. Ekintu kye bayita smart city kye bagenda okukola kwe kuba nti abantu betuyita bamufunampola mugenda kugwebwa mu kibuga mwenna mubadde temukimanyi bingi ti oli Munyoro oli Musoga oli Muganda oli muki mwenna mugenda gwa mu kibuga ng'ebintu bino babitandika ne mugawumbidde temutegeera. One basooka ngoba abantu bakolera mu kikubo na ku nguudo ne bajjako abatembeeyi taxis eziddako ekyo kibagamba mobile money bazijjako boda babawoninze muwulire ekintu tebakyogera ng'abaseka simwe bagenda bawandiika simwe badde babasomese teri muntu agenda kusomesa ku mulimu guwetandikiddewo nga ne ssente zizo tanda kyagenda kusomesa okujjako bagoba kati njala bagamba kye tuyita smart city kye bategekere kye boogerako wallahi mbagamba mmwe bantu ba Uganda bagenda bafulumya Kampala nga nabo gisimufungize babaavuwaze ekibuga kino kiyingirengamu abantu abo bennyini bebeetaagamu abasigadde mwena mugenda kifuluma. Kitegeeza ki? Gwe omuntu abadde afumba caayi abadde asiika muwogo asiika chipsi atambuza emmere essaawa yo eneetera okutuuka bakubewe mu kibuga naye ng'enteekateeka zino zonna teri asobola zoogerako omukulembeze wa paliamenti. Wetwogerera essaawa zino Mengo tennavaayo kulaga nteekateeka abantu abatulugunyizibwa mu Buganda kiki kye babakoledde Mayiga tannayogera. Abaana abattibwa mu Buganda Mayiga tannayogera teri wa kye babakoledde. Aba boda abadde bakingiriza omutanda essaawa yonna bagenda bafulumya Kampala
teri kintu kyali abategekedde oba dobogerako abatembeyi abagobebwa mu Buganda bagoba mu Kampala Mayiga ne Mmengo tebana kye bali bogedde ku nsonga ezo bagabombi ku papa wa sente wetogerere sawa zino waliwo ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga ne buli omu asirise naye nga mujjukire ebikolwa by'okutulugunya n'okutta abantu bye batwalayo seri mu ensiko teggwangayo emigemerwa tegiggwangayo eno message njagala egende eyeyita area MP wa Kampala Central Muhammad Nyereko Muhammad manyi ku video kuno kuoli nali nakwesonyiwa era nga nakuvaako naye olw'okuba nti bagamba atali okutambulira kusibira y'amenvu ate abakulembeze abasinga obungi mwali moloza timwe musinga okutegeera mu nsonga zino kati kankubuulire era kankutegeeze nze yavaayo nentegeeza eggwanga nti musajja gwe tuli musajja muganda ate sisusola bakuwa airpule ku radio ne TV okujja okubuzaabuza eggwanga naye ensonga enkulu tosobola zoogerako wetwogerera essaawa zino ekibinja ky'abavubuka abo abalabiddwako mu t-shirt z'amagye ne gambuts abasinga obungi bava mu Kampala Central era nga nawe enteekateeka ewagibaddemu naye ng'okimanyi bulungi nnyo buli mu 7 lwa training omuntu kazibe wiiki 2 namu training mu kikulu eky'omujaasi akomekereza amusse tosobola kyogerako okimanyi bulungi nnyo nti abaana abali mu makomera essaa zino bonna abasinga obungi bava mu Kampala district tolinawo okyogereddeko okimanyi bulungi nnyo nti ettaka erisinga obungi erya Buganda erisinga obungi balibbye tolinawo wali okyegereddeko okimanyi nti omuntu okwogera nga bwenjogera ovaako obusungu n'otandika okutooloka nogate kasita nkyogedde nkivuddeko naye singa omuntu omuganda okwogera oba ogenda kuleeta obuzibu mukulu njagala ombuulire bukyanga otandika okuteesa mu myaka gye wakamala mu parliament wali ogeddeko ku kyokutta abantu ekyo batulugunya okujjako okubuzaabuza olwaliro zino okola live ng'oyogera ku bintu ebitakwatagana situation oba nambeera egenda mu maaso mu ggwanga wetwogerera essaawa zino abaana bannayuganda bali mu kuttibwa bali mu kuwambibwa wasazeewo gamba mbu simanyi ngenda kuleeta ebbago eriteesa ku ngeri abajja balina okontrolanga mu social media n'okuvunaana abantu abatuvuma kati kankubula ekigambo kimu mukulu America ye nanyini gogo oba ye nanyini gola Moses America ye nanyini Facebook ye nanyini Snapchat ye nanyini buli kimu kyonna kye tuyita apps zonna zitukosa ku social media amateeka agafuga social media bananyini apps abo be balina okukola regulations ku ngeri gye bakozesaamu ebintu ebyo omuntu waddemu okukozesa ekintu kyayagala era omuntu waddemu okulaga obunyiivu bwe eri omuntu yenna mulw'okuba temwagala kwogerwako olw'ebikolwa bye mukola y'ensonga lwaki mutandise okwedifendinga era nga sinagenda mujja nategeeza message eno eri baganda bange abo mu maamuka gaabo ga Uganda eno message njagala egende gye muli gently. My brothers and sisters from northern Uganda, this message goes direct to you. This week you came out, you claimed that some Ugandans in the USA demonstrated about the Speaker of the Parliament of Uganda, Jacob Olanya, that being taken to USA for further treatment, and Ugandans USA came out to demonstrate against being him taken to USA. Let me tell you this thing. It's not all about the speaker. It's all about those who betrayed Ugandans. Let me remind you, some time back, Museveni's son, known as Chibule, took his wife to USA. So many Ugandans came out and demonstrated. Even Chibule ran away from USA. Hope you remember that. Secondly, the Honorable Judith Babirye, who ran off from Uganda, he went to Canada. People in Canada demonstrated. Judith Babirye vanished. He went to USA. Those people did the same. They demonstrated. And Judith Babirye vanished until he came out to apologize. So it's not about Jacobo Olanya Onre. People, they have been doing that. Demonstrating against those who betrayed fellow Ugandans, like Jacobo Olanya, not Jacobo Olanya Onre. So I've given you the reference that Chibure was in USA. He took his wife for treatment. Ugandans demonstrated. Judith Babirye, Ugandans demonstrated against her. Those are people who are coming from Central. So, not Jacobo Olanya as a Speaker of Parliament. No. Whoever betrayed Ugandans, people came out and demonstrated. Please take it and leave it there as it is, because people are tired and people are frustrated of misusing the taxpayers' money.
That is it. Awo no nvuddewo ngenze maaso. Mukulu Nyereko Muhammad eyayita Nsereko. Nakubuuzaako olumu lukiiko lwa Buganda lutuula wali otuddemu nedda ne nkubuuza ku bukyanga kabaka ati atuzibwa ku Namulondo. Njagala ndaga ekifaananyi ng'oli mu kanzu ku mukolo gwa kabaka tokibeerangako. Nenkubye emirimu kitawo gye yali akola mu Buganda era gyali gyakubega na kutiisa bannamawulire bannayuganda. Nawe gwe mulimu gw'okolesaazo. Weefuula endiga eri mu bbala eryeru naye nga munda mu ssege tukimanyi bulungi nnyo mukulu. Ngenda kuwa abaana bajja kusomesa nze ngenda kubuleko katono nnyo. Mu mateeka g'olina okuleeta olina okubeera ku parliament floor ng'okuba emmeeza abaana bonna abawambe b'obufuzi bateebwe. Kyekisooka. So social media bill. Ekyokubiri. Mu Kampala wakati ye ssenta y'abantu abakola emirimu egyabafuna mpula. Ebizimbe abantu babisasula mu $. You don't complain about that. Basasula rent, receipt basasula rent million 3 ku million 6. Receipt bafuna za million ku mutwalo 8. You don't talk about that. Basasula excessive bills ez'amasanyalaze n'az'amazzi n'ekasasiro obyolina okwogerako ebyo. So kubeko kwogera ku social media bill. Bana Uganda bagobeddwa ku street naddala bali bakula mu kikubo ko paka bali batunda ebintu byabwe tewaboogerako oleta social media bill nkivuddeko ekyo ngenze kubatembeyi babagobye mu Kampala seto musinga batembe babagobye tovuddeyo tokyogeddeeko oli ku social media bill kubanga babasasula kubeera kubuzabuza bana Uganda wano wavuddeyo n'ogamba nti nno simanyi Kyagulanyi musiru okugamba buyayamba namasuti n'agenda mu parliament ya EU okwogera mu kuba abazungu kye baagala. Let me tell you one thing, Mr. Nsereko Muhammad. Onyereko Muhammad. Diplomacy doesn't mean that you must be understanding very well. And I thought that you know politics more than we, but unfortunately you are an empty-headed person. Nothing you know about politics. Nothing you know about politics. Bwabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yasituse ng'afunye okuyitibwa ogenda mu lukiiko olugatta Ssemazinga wa Bulaaya okwogera ensonga ze. Wano mu parliament ya Uganda mukyamukiriza kuyingira kwogererayo nsonga kuba ne ku radio bukyanga lubanga lwa mindi mwomogoba ku radio ze Uganda oyagala agenda yogerera wa nnyoko oba wa kitaawo. Mu Bulange Emmengo tasobola genda ku radio TVs kwogererayo. Tasobola kuyingira mu kiiko lwa Buganda kwogererayo nsonga ezo. Ne ku TV mwamugobako. Owulira? N'okutambula mutambulizaako wambega okuva ku empaka ku Z. Kati gwe muyise omusiro okuba yagenze mu lukiiko. Kati kankubulire Uganda efuna obuyambi okuva mu nsi z'abazungu ebitundu 80 ku buli 100. Ono musajja yagenze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yakulaze nti kati gwe wooli olina okukkiriza nti oli wansi wa ntegera ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ye kye mwali mulowooza kye yali alina okukola si kye yagenda okukola. Mwali mulowooza nti yagenda kukwata emundu nga mu bwongo bw'omulowooza si kye yakola. Bw'oba onootwalina kyemalira osooka kukuula mirandira tosooka kugenda kumala kubikoola. Museveni abamuwagira abazungu. Olina osooka ogenda n'otegeeza abazungu. Kyonna ekiddako ng'omaze obategeeza kiba kitegeeza kibagwa mu matu era bakimanyi. Ddani okusituka obusitusi ogende. Tosobola gamba nti ogenda kujjako Museveni ove mu bbanga otandika okulwana bulwanyi. No, olina okusooka okutegeeza bapatana be in crime nti kino kiri ABCD na kino kiri ABCD in case of anything saagala mutwekwase gwe bayita makiwa politics. Okitegeera? Kyovula bagala tosala gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi mpozi toli Muganda. Kopango Mario be naye kankikutegeeze. Mu Baganda tugamba tosala gwakawala nga tonnawuliza gwaki gwakalenzi. Kyagulanyi basuse nagenda mu European Union kitegeeza akusinga okutegeera akusinga obwongo akusinga n'okulaba. Wano omusajja gw'ovuma naawe akulwanirira. Mwezi mukumbuzi oba endiga ezaabula ezitamanyi gye zibana gye ziraga. Kati njala kutegeeza mukulu. Bweba byakutegeera Kyagulanyi akusinga. Bweba byanfuna Kyagulanyi akusinga. Tokyalina n'adulesi mu Kampala. Osula eri bugolobe ku nnyumba za musajja mukyala Amelia kyambadde ku Lufule Avenue kubanga yakuteekawo buddamu. Mu myaka gy'omaze mu parliament wali mwana okufuna amaka gali permanent kikyoyogera. Okitegeera? Tonna ky'osobola genda kwogera mu bantu. Tuuzaako wansi entwingiriyo once and while otuule otegere nti abantu baakukoowa. Kubanga mu by'obufuzi nabyo tobitegeera. Ekigambo ky'omanyi kiri kimu kufera kulimbalimba nsi na kwebuzabuza ng'afukaana nga buli mission yonna etta omwana Omuganda ogirimu. Mission yonna ewamba omwana ogirimu. Mission y'abaterrorist bonna abatulugunya abantu mu Kampala ogirimu. Kati njala kutegeeza ekigambo ekira kikino. Mukulu Nyereko Muhammad ogamba oli mukiise wa parliament towangula ng'okalulu ka Kampala Central mu terms ebbiri z'obaddeyo.
era nga baganda bakyagulanyi bonna bakumeka ekyo kimanyi era lemye kubezezaawo okimanyi bulungi ekyo kusatuka nkikuddiremu bw'obanga otinkula entalo z'amayinja manya nti weewala nnyo okusula mu nnyumba ez'endabirwamu bw'obanga otinkula entalo z'amayinja weewalanga nnyo okusula mu nnyumba z'endabirwamu Kyagulanyi si yawamba Kyagulanyi si yatta abaana Kyagulanyi si yayina amakomera Mukama oyo Seto basula mutano wa Kalekezi si yaleta muzeyizedde ensanga bisibe yawamba abaana era yatta abaana Goboloza Kyagulanyi agenda kwate mundu no it's a big loss asooka kutegeeza bali abasupporting omwami ono omuntu gwe mu ensimbi n'okutulugunya ssemu na Uganda ate atanya abantu ekyo njagala kitegeere toddamu kusiruwala ng'ovuma abantu abakusinga okutegeera n'abakusinga ensimbi okitegedde bulungi nnyo ekyo kinjagadde kigamba ekirala ezo enkiiko ze mbeeramu nga muteeseza Obuganda era neewuunya management ya CBS ne BBC Telefina sima BBS Telefina ngera bategeeza abasajja bamuleeta ku TV ne radio be basajja batulana 7 ekiro okusanyawo Buganda Nsereko Muhammad is part of that mission esanyawo Buganda najjanga azunza akatoka mulinganga entamu ya kasolizo ne zibatunda ku gundi walenda mawojjolo kazza bwaze kutesa ku radio jo tuddemu erimu omusayi gw'abasajja n'Abaganda abagikolera neno ojja kutesa nonsense ng'ekiro bera ne 7 mutesa okusanya Buganda n'abaana ba Buganda bonna nojja ku TV n'ozunza amambuluga nenge bigo byogera temuli kizimba ddo okwawula ddo okugamba nti Buganda bulina okuyimbira ku nsongero ABCD tewali nojja n'okanula amaaso n'obuulira abantu kati kankubuleko ekigambo kimu ekira kyotamanyi mukulu amagezi gabaga mutwe so si mugejjo ekyo njagala okimanyi amagezi gabaga mutwe so si mugejjo gwe mulowooza ensi we yali yavaawo ffe abamu tetujja kusirika kubanga mubabagula ffe tetubajja tugula abamu babagula mugule bannaabwe ffe temujja tugula essaawa zino ebintu bigenda mu maaso mu Buganda teryabyogera kubanga mwena mwefuna temuli Baganda kumbe muli nseekeezi nsowole eziri mu Buganda ezajjo tulya essaawa zino abaana ba Buganda abaana ba Uganda bali mu kutundibwamu ebiwowoolo n'ensiko teri MP yali akyogeddeko oli mu Kampala Central office zonna ezitwala abaana e Saudi Arabia okubasalamu ebiwowoolo n'okubatta ziri mu Kampala Central okanodda amaaso olinga embizi basibidde ku ggaali bagitwala mu ttambire bagisata naye oli okanodda amaaso oza mulimu MP abaana bali Saudi Arabia bafa oli musajja musiraamu ekiri kyosinga okumanya bwenzi era kyovola nti ekikwavuwazizza tewali kintu kyavuwaza musajja nga toyina bwongo nga bwenzi kampuni zonna ezitwala abaana ziri mu Kampala Central o mu Kampala District tovanga wadde okondeming ekikolwa n'ekimu era ekyo kigambye ensi nga bweri siroza nti abantu bagira basibu eri abaana bali mu kufa bali mu kutulugunyizibwa onyumya social media bill of ebizibu byonna bifeesinza bannayuganda onyumya social media bill kubanga mwakimanya nti mu Uganda temukyasobola kubeera muntu ategeera kati ngenze ku video etandise nga bwe nabagambye ekirowoozo kyayo Seto basira mutano wa Kalekezi kyetuyita clean city oba kyetuyita ekibuga ekiyonjo kye baagala okukola kwe kusooka okujjamu bannayuganda nakabala balinamu bizinesi n'ebizimbe babajjemu babateeke ebbali bwonto nababulidde akaboozi k'omugenzi Elia Bugembe kasiwuukira ne mbagamba ne ku Lwokubiri bateekateeka okukwata omukyala Saara Nabikono omukyala we okumuzza mu kkooti okumuzza mu kkomera nga baagala tutwala ebizimbe bye nababuulidde era ebintu bino binansereka bimanyiiko naye asirise akalula bukanuzi maaso akimanyiiko era nga ne mission eziri mu bantu ate kino najala nkibategeeza buli lwe mulaba ono muvubuka eyita simanyi Saavaddiini state gwekozesa kati dukira oli state yalinanga bu TV simanyi bwani buno bwaletanga abavubuka balikodinga musimbe Kyagulanyi simanyi Kyagulanyi yatta abantu kati bazzaawo buno bu TV era kwe kuli omuvubuka gwayita Saavaddiini yavaawo nayogera ekikindike simanyi ndi gulu simanyi tebankwata simanyi ludda nze ne muleka fogoda ne bayekafuna ne muleka essaawa zino mudde ku social media bataddewo dda omukyala gwe bayita simanyi Kobusingi omukyala Omunyarwanda jukira bagamba mission y'abana buli musajja ino Omuganda bamutega Omunyarwanda ekyo nakibagamba mwagano kitegeera oyo mwami yagenze bamukuwadde ssente atandika okuinterviewinga Abanyarwanda abali babega okuwa obujulizi ku mukyala wa Kasiwuukira ne ku bintu bya Kasiwuukira n'omwami oli Paulo Magwa
gobaga nti mkyala Kasuukire amutta obutabirole babutadde ku social media ng'omwami oyo yeeyita Simemu Namawulire Kafulu Munnamawulire yeeyita Dennis Sava ng'atandise okuinterviewinga abantu abangi bagenda okukozesa mu kkooti ng'obujulizi kino bakikola wano mu Buganda waliwo dde ekitundu ekirala kyonna ekya Uganda nga bakola ebintu ebyo mbuuza waliwo dde ekitundu kyonna ekya Uganda nga bakolamu ebikolwa ebirobyo okutta bannansi b'ebitundu ebyo ne batwala ebintu bya babikola mu Buganda kubanga ye missionary wo yavuwaza Omuganda mujje mu business mujjeko ebizimbe mujje mu transport buli kimu kisigale nga talina kyalina amasomero gonna baagakya buli kima kisaanyizaawo omusajja omukulu najja n'akanula amaaso ali ku TV ayogera ebige bitakwatagana ovuma Kyagulanyi ovuma waaki banyankole bameka bali odde nga bevuma banyankole bakigambe ka bali ovude nga bavuma bakiga bannaabwe wali odde abanjolo bameka nga bavuma banjolo bannaabwe ku social media oba ku TV olwokuba muyina emitima emikyamu waddugala ku ngune munda n'oddugala ate omusajja n'akusinga ekizibu kya mulina mulowooza nti omuntu bw'akyuka karakita era abeerera ddala mu karakita eyo one mistake gye mulina ensobi gye mulina Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mumanyi oli yali omuyimbi nga yalina dreads eyo yali position and character Robert Kyagulanyi Ssentamu katonda gye yamutaddemu mu position eyo asobole okuyimba atuuse message mu bantu. Some of you oba abantu mubasinga mungi temwafuna obako Katonda y'omu n'akwata Kyagulanyi kati ntukankudde bulungi nti Katonda yakwata Bobi Wine n'amuteeka mu music industry oba mu kuyimba n'afulumya ng'obubaka temwabutwalanga ng'ekikulu. Katonda n'agamba nti waliwo ekibulamu kati n'aleeta Kyagulanyi ng'amuggyeko dreads gwebayita Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuggyako dreads n'ajja n'ayingira mu byobufuzi n'aleeta enkyukakyuka enkwatagana mu bantu n'okulaga ensi kiki ekibadde tebamanyi be bantu babiri aba kati gwe mentality because your brains are monkey okyalowooza nti Bobi Wine ye Kyagulanyi. They are two different people. They are two different people. There is Bobi Wine who used to sing the message of revolution or revolution messages, but he didn't pick that message. As we speak right now, God turned Robert Kyagulanyi, God turned Bobi Wine into Robert Kyagulanyi Ssentamu, who's right now a gentleman, and he is performing well beyond your understanding. That's why when mu busajja ate kyo tukimanyi nze nkimanye mu Uganda nga togente no Muganda musoga teri ayagala ya munne kuzaala. Mu Uganda nga toyawudde gwanga teri muntu ayagala munne amusingeko. That's the problem gye tulina. Naye omuntu aba yakusinze musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu nkiddamu munnabya bufuzi munnabyanfuna oba oli ku social media oba oli ludda musajja muno bw'aba akusinze ekigere togiyita njovu aba akusinze. Mukyala oba omuwala omukyala muno bwakusinga ensumika aba akusinze kiveeko mubuuze wakikola otya. Yosete bahabula tabasa mutono wakalekeza ensi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe. Eggwanga lyowala n'okubatta okubamalawo Abaganda be baakuliisa wali tosobola kwambala ngatto tomanyi ne bambalanga oyo ekiku mukolo ki nga tomanyi basoma nabbaluwa gitegeeza bantu international committee nga tekumanyi wakozesa Dr. Paul Kawanga Ssemwogere Dr. Samson Kisekka n'okozesa n'abala bangi nnyo bajja basobola capable to promote you abroad. Right now bonna wabatta n'obasebbali naye ne bw'onoobatta kati kankubuulire eyakusinze aba yakusinze. Ensekere kubiika amagina mu mutwe n'otambula nago bakulemu musajja ng'ayinamu sinvi magina. Kati kankubuulire omuntu gwe bayita munda Uganda entegere yanjawulo nnyo ky'obulaba nti mmwe mubadde mukulembeze mwaggalawo media teri bantu kufuna information mulina kubatta busi na kubatulugunya n'okubatiisa n'okubatta kyekyoka kye musobola, otherwise nothing else. So bannabyabufuzi abali mu Buganda abali mu Uganda, this message goes direct to you and you should pick it up. They are two different people. Bobi Wine as an artist, he used to sing the revolution message through his songs, but you didn't pick the message. And God decided to reform that gentleman from Bobi Wine to Robert Kyagulanyi Ssentamu, who is beyond your expectations as we speak right now. Njagala kubuuza kati. Bukyanga lubanga lwa mmindi njagala munsalidewo. Mukulembeze ki
oba MP kabere speaker wa Uganda kabikeno MP chi eyali agenzeeko mu parliament y'olukiiko olutwala amabanga ga Bulaya n'ayogererayo nsere kubadde mu parliament emyaka almost ogenda mu 15 wali ofunye ko invitation gogenda kwogera mu parliament ya Bungereza just a single parliament ya Bungereza wali ogenze ko mu lukiiko lwa Samazinga wa Bulaya ngogenze chingani who knows you because these people they follow bagoberera bamanya ani ategeera zino simpaka za kuyisa mukka nti walidde kafuweke ogendo oyisa muntu agate ononga nedda zino mpaka za abongo na kulwanira abantu so gwe nkuvuddeko ngenze mu maaso kali kansubira bana Uganda mwenna naddala bali mu Buganda ku bizinga omumpembe wasanya yagenze okubaga mante mwanyi terimba n'okubagema message munjifunye oba mufunye obaka muno saagala motoke kufuna bizibu mujjuse kike mwafuna obuzibu ekizibu ekiriwo temumanya information kubanga TV mu radio mu Uganda baziwo temusobola kola ki temusobola kumanya kigenda mu maaso mu Uganda muri mu nsi egenda okutuusaako ekikobero nga tomanyi kubanga eri abayisayo byabwe nabagamba era ne mbategeeza lwe mulitegeera ekituufu ki ekiri emabega w'abana abasajja mujja kakasa kyekikifu ekituufu ekigenda mu maaso muganya otegeera neffe tugenda sigala mu maaso nga tubaga ebintu bino omuntu anaafuna ekizibu ng'oga nti saabadde sitegedde totunenyanga era tetulina musango omusango guliwo nga gw'omuntu eno mesi njagala egenderi mwenna bannayuganda abali mu Buganda abakola obulimu obwalejjalejja njala twala obaka buno okutegeeza bannayuganda mwenna abasangibwa mu Buganda nti eggwanga Uganda n'eggwanga Buganda erikuumye abantu ba Katonda okumala ebbanga ddene nga tebasosolwa mu langi tebasosolwa wadde mu bikolwa byabwe by'eddiini twafuna obuzibu nti twasenza emisontwa twasenza emisambwa gye tutamanya nti twaleeta bamunywa musaayi wetwogerera essaawa zino bamufuna mpola abali mu Buganda mwenna muwekaabire era yabalula esiridde business ezisinga obungi bagenda kuzookya business ezisinga obungi bagenda zikwata nga wetwogerera poliisi ezisinga obunene mu Kampala wokka ziriko pikipiki z'abasajja n'abakazi ezivundira ku poliisi ezo naye ng'ekigendererwa ki linda nakikubuulira dda gye nzija enteekateeka namutayike y'okwavuwaza bannayuganda naddala bali mu Buganda bwe twogera Obuganda muyinza okuza tugakubatana obagwera Oluganda oba oli mu Kiganga okulidde mu Buganda mwokolera bizinensi oba wava mu Kisolo ng'oli mu Buganda mwokolera bizinensi naawe kikkakatako bw'okuŋŋaanya boda zonna eziri mu Kampala district ku poliisi ez'enjawulo n'otandika okubala boda emu ku emu nga buli boda bagigula obukadde 6 obw'ensimbi kitegeeza ensimbi z'abantu ne bizinesi bateekamu ensimbi zigenda kufa ttogge era zigenda kusaanyizibwawo mu kino kitegeeza nti omuntu eyawula obukadde 6 ng'otunze ekibanja mu kyalo ogule boda ojja ogivugire mu Kampala bwe baba bagikutte ekibanja kyo bakitutte ng'eyakituttaani ani alina ensimbi muhakanizi abyalimaana be balina ensimbi ezo mwe temanyi kakodyo kano kankababulire bulungi nnyo akakodyo akalakaakano weebuuze mu kiseera kino ensimbi watufuukiridde kafandali ng'eddya ly'obukadde abawola ensimbi watuukidde okubanga bangi weebuuze mu kaseera kano ensimbi ezifuukidde ez'akagumba weegoge waaki abawola ensimbi bwafuutukiddeyo abangi nga bajja era n'ekibiina kino ekyajja simanyi emyoga lwaki kyajja mu Buganda emyoga giri mu Buganda wokka giri mu disitulikiti kyendala mbuuza emyoga giri mu disitulikiti kyendala bamanerenda bali mu disitulikiti kyendala nina obulira abantu bali awo
kati njagala kugamba ku polling ku Central Police Station yo ke Kampala wano ku CPS boda ziriwo zina kubanga ziweza uzinza nakubanga ziweza obuwumbi bw'ensimbi bubiri sente z'abantu buli muntu yasinga ekibanja boda nga bagitutte ettaka lyogenda disanga bagenda ditwala bagenda twala amataka g'abantu bameka bava mu Kampala badda Ntebe bava Ntebe badda Mukono bava Mukono badda Wakiso bava Wakiso badda Mpigi bava Mpigi badda Gomba kubanga those are the targeted areas bagala kutwala mu ettaka teri yali akyogeddeko bw'obanga ogamba nti okulaakulanya abantu era obaagaliza okulaakulana kiki abalina emirimu be mujjako emirimu nkiddamu njagala yo seti bahabula otabasoma mutamu wakarekezi obulire ensi kiki abantu abalina emirimu mujjako emirimu kubanga kigendera kyamu kyakwavuwaza abantu ba Buganda kati kankikumenyere bumenye mukitegere bulungi nnyo wasanya Kalo Charles Peter Mayiga gwabumbidde ali Emmengo eyefula muri Katikkiro wa Buganda abaana n'abantu bakabaka bonna basangibwa mu Buganda bagiddwako emirimu tovanga yo kyogera nako tugenze maaso kye tuyita informal sector be bantu abataasoma betandikirawo emirimu ku ssente zaabwe nga yamanyi jazze n'akola bizinensi ze afumba akatogo afumba chai avuga boda avuga taxi aina ko ibaka mobile money omutembeyi abo bonna bali self made tebakola application efuna mirimu kubanga they are already having their own capital, they are doing their businesses. Bwe twogere sawa zino bonna basingo bungi babajja ku mirimu njagala ombulira Mayiga mirimu emekaji walola nzeke Emmengo mu Buganda ngo gikuliyetingidde Abaganda njagala Museveni ave mu kama yoseto basema mutano wakalikiza abode gwanga buli wasoma budget mirimu emekaji bagikuliyetingiddwa mu Uganda na y'abantu bakutte ensimbi zaabwe oziteeka mu business bonna emirimu gye bagikutte twatandika n'abantu abadde basuubula okuva emitala w'amayanja ng'oli alina obukadde bwe 10 alina obukadde 2 mwasooka bayita mu rent ne mumuza mu $1 technically oba omuntu apangisa edduuka oba omukubye ekyo ne kiggwa ne mbadda mu masannyalaze ne mbabuwa bba ne mbadda mu rent omuntu asasula miliyoni 3 omwezi n'awa miliyoni 3 mu lisiti ya mitwalo 8 obubiri abiri wabulaze wano mubba technically n'akwata se n'agenda n'asuubula n'aleeta container 40 feet netuuka ku boda ya Uganda gyasubudde miliyoni gyasubudde omutwalo gumu n'ekitundu ogwa $1 n'omusaba miliyoni n'omusaba emitwalo 2 n'ekitundu egya $1 mu extra taxes container n'agireka waawo oyo avudde mu business gy'okutte erimu abantu abagifeedingako bawera 15 omuntu oyo badde employinga awo basse obajjeko emirimu tukomyewo ozze ku bantu abali batunda ebintu mu kikuuwo ku waliwo paka bonna abali batunda ku maduuka ebweru obajjeewo obajjeko emirimu business ogisse tugenze ku batembeyi omutembeyi akeera ku makya musajja wattu ne mukazi wattu n'akwata kapitalo mitwalo 2 n'agenda n'asuubula ebintu n'abyetiika mu mutwe ne bateeka ku paleti ne bateeka ku kibazita chat n'ateekako ebintu n'atambula kilometers nga 20 olunaku ng'anoonya omutwalo okulisa family n'abaana be kwajja na school fees mwamugubye ku luguudo abatembeyi abawona babenzeno kwa bawadde bawera n'akakadde wabagobye tugenze kuba mobile money abadde mu Kampala bonna yagula akayumba ke ku cash n'agula line y'essimu ku cash n'ateekayo musingo gwe mu kampuni y'amasimu ku cash wajja n'omenya w'akayumba ne line ne muzitwala buli kimu ne mukitwala oyo n'omukuba mu business n'avaawo tugenze ku boda buli polisi yonna eri Wakiso Kampala Mukono kuliko boda eziusuka mu 13 buli boda miliyoni 6 ze sente meka obajje mu business kati muleeta teeka yonna yabajja mu Kampala obafulumi Kampala kitegeeza ki betandikira emirimu bajje mu business tugenze ku bataxi temweyibaala abataxi sawa yina mufuluma Kampala abataxi sawa na mufuluma Kampala
Nchiddamu aba taxi sawe na mufuluma Kampala na aba Boda oba mwagala bate mwagala eje ebintu mulajo bajijewo mugenda kuddawa ekyo nkimaze waliwo n'etteeka lye bagenda okuleeta luumu emu teteekeddwa kusukka abantu basatu oba bana okugipangisa limbalimu abantu nga 12 bagenda direeta nga luumu emu temusukka abantu basatu oba bana abasigadde bagenda gendawa jukira akedyazo zikola ku flow esooka ne flow ey'okubiri flow esigadde wabwe tezikola bona bagenda bajjawo tugenze kwa fumba kya yabadde afumbira wa taxi no wa Boda abo bogoba wa Boda no wa taxi wacha yagenda mutu ndio nakatogo tewali abana bade bavuga emmere emirimu ogijjewo abade bayimba taxi ku stage bo bajjewo tewacha lecha kola ejo n'emirimu negwe otaddewo mirimu ki okujja abantu bana mu business otaddewo mirimu ki tejiriwo kino ekintu kiri wero organized and wero planned okuwavuwaza abantu ba kabaka nga toyawudde mu ggwanga ki kubanga kiri mu Buganda bakyagala mu Buganda wano yensonga lwaki bagamba ne wakati w'omutunzi n'omuguzi ng'otunda ettaka bayitagako omusolo njala kubuza bwe nalingula ettaka eryo wanyongerako kyenkana kinti bwe mba ntunda nkuddiza ssente zo nagula ettaka lyange AKM ntufunye ekizibu njagala ditunda ate gonga between the buyer and the seller oyina omusolo gw'ogenda oteekawo in between those two people buyer oba seller ayina okuwa omusolo wantirako sente meka nza okuwa omusolo wantirako sente meka bino obuulira abantu bawuliranga ebipya owuliranga amawulire agava mu ggulu kumbe ebintu biri ku ground kati olwokuba nti mumwina kawo mentality nga n'obwongo bwa nkima temumanyi nti ekintu kyokola kyonna kirina repercussions oba kirina ebigenda okuvaamu byebiriwa buli lwojja omuntu abadde yeeyiyiza ng'afuna ssente n'omujja ku mulimu guno gw'akola alina okuliisa famire alina okubeerawo kikyagenda okuddamu okukola kwe kuba butayimbwa abantu batto batega makubo kwe kumenya amayumba g'abantu okubbamu ebintu kwe kutta abantu kino kiyambirawo eggwanga kitegeeza nti eggwanga balinafuula obutabanguko mu bantu baalyo bennyini nga bafuusa abakubi obutayimbwa bamenya enju batta abantu okusobola okubeezawo obulamu bwabwe tekirina we kigenda kuleka naawe kenyi kyova tuga nti ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka mukozesa bwongo so nga omuntu wabeera bize ku mulimu ng'alina omulimu ali okipayi tasobola kufuna birowoozo bigenda kubba oba mukitegedde bulungi omuntu wabeera bize ng'ali okipayiri alina omulimu gwakola tafuna kirowoozo kigenda kubba dde okutemula nze neewuunya bana basajja obusiru mwabba akalulu ne mutwala obuyinza bwe twatagasa okufuna essaawa yonna muli mu kuzungana bintu bitakwatagana dde okuyamba n'eggwanga n'erimu abaana b'abantu mubasibye mubatta n'olamba parliament ajja azunga n'engalabiye mbwasoma social media bill abaana bantu balina okufojja ozunga ne social media bill musajja omukulu atalina magezi ono ene message esembayo n'ekintu kyemutamanyi njala nkibategeeze enteekateeka ey'okusuubula n'okutunda emmwanyi n'enteekateeka ey'okuwandiisa ebyobugagga by'olina wano mu Buganda wokka okuwandiisa ebisolo n'okufuna layisinsi erimu emmwanyi temugyerabira nti gyeri kino kitegeeza ki ebitundu byonna gusooka webunye mu Uganda yonna Buganda yerime emmwanyi Buganda yerime emmwanyi Buganda naye emmwanyi era kyekibadde kyetuyita cash crop ey'omu Buganda emmwanyi bataddeko layisinsi mu Buganda webatadde layisinsi y'ebisolo n'okubiwandiisa bibiwa byolina mu Buganda batadde omusolo ku ttaka ly'otundu bali ogula mu Buganda kyokka emmwanyi zaafa ne business abaze bade ba concentrating oba ze bade bataddeko essira okuba nti bakola otandise zibakobamu bana abantu basubire bagenda kukola kintu ki
bano emwanyi muzibagyeko license zizirima ekisoka teziri kwa katale mweke nyinyi mu setting akatale ate mweke nyinyi mu kajjawo enkera gwokole gwo gama te emwanyi nzijjewo gwo wala license yazo ate gwo manyani agendo zitunda wagendo zigulawa abantu bagenda kubeera luddawa ekyo nga kimaze kino kyekisembayo eno message njagala egende eri abazadde mwenna njagala musooke musitule eddoboozi eryawamu mutegeeze bekikwatako naddala olukiiko lwa parliament ebintu by'ensoma mu Uganda bikyuke mu Uganda oba mu nsi ezaakulaakulana amasomero bagateekawo kuteekawo bikolwa bizuula bitone na bikolwa ebiri mu baana bano nkiddamu eno message egenda eri bazadde amasomero mu nsi ezikulaakulanye bagateekawo kuzuula maanyi na bikolwa abaana bali basobola okukola nga bo abaana kyekibatwala mu masomero ewaffe amasomero galiwo kukulizaamu baana kusoma bikwate na kunoonya mirimu nkiddamu ekiri mu Uganda ebikolwa ebikolebwa kusoma bikwate kukuliza mbaana n'amala okusoma nga nekyasome tasobola kifuna mulimu kwane mu Uganda tebirimu wano wenjagala okubuuza mu Uganda kosi meka oba bimeka ebisomebwa mu ggwanga ng'osobola okuwandiika ebbaluwa esaba omulimu nagukuwa nga n'ekitongole kigenda ogukuwa weekiri nze mbuuza ku university zonna eziri mu Uganda amasomo gonna agasomebwa njagala ombuuliddewo baana ki abakola obusoma diguli ne bazisoma buli mwaka ne bafuna emirimu ku bintu bibasomye era kampuni ziri luddawo ezo n'owulira procurement ogenda procurement bintu byali byogenda okugula business management ogenda kumanaginga business yani social science gwogenda okusomesa bana Uganda ekituufu kiri nti abazadde ne bana Uganda tuguse obwongo tusitule obwongo tutandike okutegeeza tukyuse endowooza yaffe tuze education system oyo yeesoba kuzuula bitone by'abaana kuzuula amaanyi bagayina luddawa kikyasobola okukola okuva mu nassale than okuspendinga school fees omwana n'amaliriza nga agenda kutaayaya nga talina kyagenda kukola batusomesanga Strongman ni Singapore sigendangayo ne batusomesa Badanga ne batusomesa Witgrowing in Canada ne batusomesa Tennessee Valley Authority ne batusomesa South African history simanyi Italian history Napoleon Bonaparte Napoleon talina wanyambira mu bulamu bwange obwaleero sekere bulolo nja ku Napoleon gomwana ali mu kiyumba wasomako koze sowani wasomako babysitting ali Dubai wasomako asikali wasomako mundu mu primary mu secondary mu university wasomako kutabula kawa wasomako okubajja abali mu hotel wasoma kuva mu senior mpaka senior wasoma kuva mu nursery mpaka mu senior 6 wasomako balo buliri bakusomesanga bintu bikwate up to now bakyasomesa tuna ministry of education ministry basoma sigambye nti okusoma kubi tukube endulu tutandika okukyusa education system abaana bayina ebitone naye system gye batulekerawo yabawonsibira mu bwa batusiba songa buli muntu alina kyasobola n'omwana atasobola luzungu alina ekintu kyasobola okukola nga ali specialized alina ekintu kyasobola okukola mukebere mugende ku Google mugende kugula Moses mubuuze muli abaana b'abazungu abaana b'Abachina eze simu zibakola n'amasawa n'ebikibi bakola abakola bukipo baana bato ba primary ba nursery ba secondary bakola obuntu obwo babukola
balina okukyusa mentality mugamba abazadde basituse obwongo babukyuse bamukyuse tuwogere kimala tukyuse education system nga tekyali yakuliza mbaana tekyali yakubasomesa bikwate na kusoma kunoonya mirimu balina kugitandikawo nti omwana bw'asoma nassali n'agivaamu amanyi okusiga ebifaananyi muna ebifaananyi bitambula ku social media ebifaananyi bisinga bonna abaana ba nassali baana ba piwa ne bakuba ebifaananyi osanga omwana wa university asoma ku Makerere University ng'asoma diguli y'omu art and fine art nga tasobola kuba kifaananyi kya muntu n'akijjayo physically nga tasobola kijjayo naye ng'omwana yasomera mu Europe mu America asobola okuba ekifaananyi kya art n'akijjayo no ne kala mwana wa nassali ba primary asobola okuba n'akijjayo nosanga omwana nga architecture mulungi asobola okudesigninga ennyumba n'ateekawo ebisengera n'akidesigninga bulungi nnyo just a nursery kid or piano kid e Uganda asanga omwana yasoma architecture mu university ojamuga nkubira plan y'ennyumba agenti kankomewo I'm very sorry I'm very busy naye nga kyalimu takitegeera naye nga alina degree gwe noonyereza bwe oyagala okuprovinga bino ebintu bituufu noonyereza abaana emwasoma ne bonna abaali bafuna 9 ku 10 bali ludda banoonyerezeeko ba obi ne ba ogi bali ludda noonyereza abaana emwasomanga n'abaali abagezi mu kiraasi bali ludda where are they batuka ekisale bafaninga out ate kati kankubuulire omuntu asinga okwezuula amangu ye muntu eyeefaako n'ategera weakness nti nze ebintu by'omu kiraasi bisobola kino kyensobola n'afulumirawo be bagagga genda otambule Kampala obuuza bagagga mu Kampala bonna alina senior 6 certificate Jones te genda obuuza balina bu small scale business mu Uganda abalina degree Jones te genda babuuze buuza abaana mwasoma n'abafunanga 10 bafunanga first class first grade bali ludda where are they negwe yasembanga mu kiasi wazulira nti wano sisobola onina bingi okusobola nawe na nobikola kati bagagga bye batunda motoka mu Kampala balina zi office balina zi farm balina kikubanga bategererawo ti wano wafute tujja kusobolawo abali balowooza nti waliwo wagezi waliwo batukere degree ze baziteeka mitweto ne bebaka bamanyi kufuwa luzungu yona to luzungu lulete mmere ku meza no mutwe kasito mutwe guba mukalu for God and your country deal with it wano wabanga wakalu nebo onobera n'oluzungu lufuwa ne queen n'atyamu nga wano wakalu brains are monk omala biseera kyekitawanya Museveni ne government ye kyetugamba nti amagezi mazaale kintu kikulu nnyo socio education common sense. When you lack common sense, that means you're not going to prosper in your life. That means you need to have common sense and you need to be practical than theoretical. Theory is nothing in your life, just practical. And have determination. If you are determined, that means you are going to do each and everything. Decision making is a key factor to your life. If you don't do decisions, that means you have nothing to do in your life. Okusalawo kintu kikulu mbulamu. Tetuda decision making kintu kikulu nnyo. Ekyokubiri okubeera practical nga toyogera bwogezi ekyo kikulu nnyo ng'okola. Ekyokusatu bw'omanya nti ntandise ekintu olina okukibeerako okibeereko tokivaako. Ekyokubiri mu nsi eyitibwa ensi mu Uganda tetulina ba managers. Omuntu gwe bayita manager abeera practical ekintu kyokola gwenga omuntu subordinate we naye akikola bakuba kwetikka ne ba manager beetikka eno gye tuli mu nsi. Oba supervisor, they supervise while working. Ba supervisor mu Uganda agenda gundi kola kino n'azinga emikono. Omwana bw'atajja kukola ogenda mukolera ki? Muzuukusa abaana. Oba olina ettaka ng'olina ettaka ddene nnyo sindika abaana bagulire ebyokukozesa bagende batandika okulima ku ttaka eryo. Sente zosu omwana omusula senior 6 that the highest qualification in Uganda musindika ku faamu agenda akole.
agenda alima setting obulamu asobola kwa chivirenga buli kimu kyayagala eyo topic jemba dolwa lero mukama bankumire ndoza Orera Sunday angenda basa bambotongole angenda twala endako musanvu strictly 7 days nga siri ku media kuno ngenda basa busabino buwombefu nange ndi muntu ntambudde banga dene nyonga sifuna kuumulamu so njaga basa bakama bange kubanga bagoberezi bange mu bakama bange ngenda basaba mumpenda ku musanvu nga mpumudde 7 days mara okuumula. That means I'll be back on next Monday. Njakudda ku Monday. Okujja ko nga waliwo ekitalekeka nsobola okudda in the middle of the week, but if not so I'll be back on Monday. Can't leave. Kampo muzeko ku ngalabi. Njala kulaba comment wano ezinzikirizo genda mu bakama bange. Nsaba busabe banange ndeko mu lumu na ba wiki number ranako musanvu nga size ku media kuno nsobola okubera ko ne postinga but coming live njala kubasa abantu ale 7 days nga mpumudde. That means I'll come back on Monday. Ekyo nkibasa busabe munzikirize muwandika no message mbusome. Nsaba busabe banne munzikirize ngene mpumuzeko omutwe guno for 7 days njakudda ku Monday. Manyi mugenda kunsuba manyi mugenda kusuba ne njabula basa ba 7 days nga mpumuddeko. I've been talking almost for 4 years. Nga sifuna ko kuumula siwumuza ko birowozo or struggle rensi ne njagala mbasaba mumpenda ku musanvu nga mpumuddemu nkoma ku Monday. So that means anonye ncha ku Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ne ku Sunday siriyo njakudda ku Monday. So mbadde mbasaba mumpe enna ku musanvu nkome ku Monday nga mazo kusetoli mbongo wange nga mazo kuumulamu. Banange nsaba munsonyiwe ne mbasaba n'obuwombefu mumpe 7 days strictly nkome ku Monday. Nyenja kubeerayo nja kuba buli kimu kiraba nabo ekyetaagise nnyo nga tekirekeka nsobola okudda naye nga abansuubira okundabako. That means Monday same time ku podium yemu saagala munoonye gundi alaze nja kubeera ko bwe ekyetaagisa nja kusobola okipostinga wakibanga kiri agent nnyo osobola okudda but ku Monday ngenda okudda ku mutimbaga. That means Monday siriyo, Lwokubiri siriyo, Lwokusatu siriyo, Lwokuna siriyo, Lwokutaano siriyo, Lwomukaga siriyo, Lwokusande siriyo. Nja kudda ku Monday ja. So Black Panther Africa promises nnyo bannange waliwo page njeyo bagizigira bagiyita Black Panther Africa mugigoberere ebirako ebyokuyiga bingi nnyo basomesa ebintu bingi nnyo mugigoberere bagiyita Black Panther Africa mugigoberere nnungi nnyo. Ne muganda wange Masaba media naye gyaliyo mbagoberere bangi nnyo bantu bangi nnyo platform nyingi nnyo esomesa ebyobufuzi muzigendeko naye temwerabira nti challenges nyingi nnyo ezitambula mu ggwanga mweberere mukama bankumire. So I'll be back on Monday next week. Mumpe mwenda ku musanvu ngene mpumule. Mbebaziza nnyo okunzikiriza kuba tewali aganye mukama bankumira atakumira mpeera tusisenkane ku Monday kangende mara okuumulamu. Nenge simu ze nkweziri message nsobola ziddamu naye kamara kuwumuzamu obwongo bambi. Mukama bankumire mwenaba. Ekire kirungi mukama akoma Uganda, mukama akoma Ssaabasajja Kabaka, mukama akoma Obuganda, ate mukama abankumire basinga obungi ne mweberere mu nsonga zonna ezigenda maaso. Mweraba.